وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل jukira lwe twakola endagaano twakozesa endagaano abaana ba Isirayiri Abaisirayiri kyobalaba abamanyi bagamba nti birrul walidaini okuyisa obulungi abakadde min almithaqi alladhi akhadha Allahu bihi bani Israila wal umam as-sabiqa qabla bi'ithati an-nabi sallallahu alayhi wasallam okuyisa obulungi abakadde ze zimu ku ndagaano Allah ze yajja akola nazo buli mulembe ogwasooka yagikwasa babanu Israila n'emirembe gyonna egyasooka Allah yajjanga abakozesa endagaano mu ndagaano ze yakolanga nabo mulimu mwabangamu okuyisa obulungi abakadde wa idha akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah jukira Allah yakozesa abaana ba Israili endagaano temulina kye musinza ekitali kirala okujjakani wa bil walidaini ihsana n'abakadde babiri okola ki okubayisa obulungi. Naam, Allah agamba wa qada rabbuka Allah yalagira alla ta'budu okubanga tusinza kirala kyonna illa iyyahu okujjako yeyekka wa bil walidaini ihsana n'abakadde babiri okubeera nga tubayisa bulungi. Imma yablughanna indaka al-kibara imma naddala bwe baba batuuse mu myaka egy'obukulu imma yablughanna indaka al-kibara naddala bwe baba batuukidde ddala mu myaka egy'ekikulu egy'obukulu ahaduhuma ayinza okuba omu yasoose okukaddiwa ghaliban abasajja be basooka okukaddiwa ebiseera ebisinga ekyo lwaki kubanga ghaliban ebiseera ebisinga abasajja batera okuwasa ebijuujulu myaka 6 n'awasayo awaka 18 bila shaka haji yitu batumulaba nga ali ku mugo gwa ntana sawa yonna naye nga 18 ko kakyatwaza ghaliban abasajja bawasa abakyala ng'emyaka gyabwe giriko wansi mulenzi w'emyaka 25 tuba tumusuubira okuwasa omuwala w'emyaka 18 oba 19 tekiba kirungi nnyo nnyo omulenzi w'emyaka 25 ate n'awasa n'omukazi wa myaka 25 oba 26 si kirungi nnyo kati n'abasajja abakuzeemu myaka 65 ng'akyayagala okuwasa naye tebamukubiriza ate kuwasa wa 6 munne bugamba mwenna nga munyumya bya sabasaba mirembe gya sabasaba egyamini dada oli anyumya bya sabasaba omusajja n'omukyala onyumya bya sabasaba nedda omukyala alina okuba by'omunyumiza tabitegeera ebimu byaliwo ddi ebyo alina okuba nga emyaka gye giriko wansi kati imma yablughanna indaka al-kibara naddala nga batuuse emyaka egyaki egy'obukulu oba okuzeekuze najibu olina okuwasa omukyala n'akuweereza ekkerenda anakujjukiza obukerenda ng'ogenda owuttuka tokyajjukira bulungi wamize oba tewamize ng'akujjukiza tawamize ng'oyaga gaddamu nga yawamize totawaana naye gwe omukyala owasa otya nga mwena buli omu ajjukiza munne bukerenda mama dija wamize simanyi obukerenda bwo naye bwakubuuza bwobuwa bumaze nedda ssebo nedda ssebo ebyo tebikola wasoba nakujjukiza obukerenda nga gwe olobye naye towasa mukazi myaka 6 nawe oli wa 6 kati mukole mutya wakaawo nedda ssebo waqadha rabbuka Allah yalagira alla ta'budu illa iyyah obutasinza kirala okujjakani ye yekka wabil walidaini ihsana n'abakadde babiri obayisa obulungi imma yablughanna indaka al-kibara naddala baba batuukidde ddala myaka gyabwe egy'obukulu ahaduhuma omukubo au kilahuma oba bombiriri fala taqul lahuma uff tobagamba nga akagamba akasembayo okubeera akatono nga kenkana ennyukuta ezo bbiri at-ta'fif bakaita at-ta'fif wa hiya adina al-adha bakaita adina al-adha mu Luwarabu adina al-adha akanyiizo akasembayo okuba akatono kati abamanyi abamu ne bavunula okusiiya okubeekaanya tobasiiyanga omukadde adina al-adha kuyita noga adina akasembayo okuba akatono Allah kiyagaana wala takul lahuma uff nga kenkana ennyukuta bbiri alf neki nefa uffi sya mama obu bonna buli akayinza okuba nga kabaŋoola kabajerega togezaako n'okakozesa ku bakadde bo tokozesa akagambo konna kabayita ta'fif
ate Allah bwagaana ekitono ate ekinene tonyumya. Tayinza kugaana kubasiiya ate tombuuza nti Allah teyaŋŋaana bakuba, Allah yatugana basiiya naye osobola omukuba nedda. Atambihi ila al-adina, Allah akugamba akatono litanbihi ila ma huwa afdal wa adina wa akbar min hadha, akuwaakana akatono ogeraageranyizeeko nti ate kiri kati ekinene totawaanirako ddala. Bwakugaana okubasiiya oba okubeekaanya kitegeeza togalula luyi, tovaamu kivumo, tovaamu kujerega kwonna nga kujerega mukaddewo. Wala takun lahuma uffi wala tanharuhuma, tobakangukiranga. Manye wala tanharuhuma ekyo ekikolwa kisobola okubaamu emirundi ebiri, okubakandula okwebikolwa n'okubakandula okwebigambo. Osobola okuba nga tomukandudde mu kumusikasika biki bwe bityo, naye nga ebigambo by'okozesa byonna biraga maamawo nti olinga amukola ki, amukandula. Wala tanharuhuma, tobakangukiranga. Okukanguka n'okola ki, tokozesanga amaanyi ali bakadde bo. Wala tanharuhuma waqul lahuma qawlan karima, yogera era abakadde bo bombiriri qawlan karima, ebigambo ebirungi.